Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama olunaku olw'eggulo yatongoza okuddamu okukebera enkalala z'abalonzi nga kutandisa olunaku olwaleero. The display of the voters register shall begin at 8 a.m. and end at 6 p.m. on each of the appointed dates. Kyokka ebimu ku byalo bye tuyiseemu okuli Kikubampanga, Bukalango ne Ssebbi mu Kakiri Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso okukebera enkalala tekujjumbiddwa ng'abantu babadde balumagamagga. Wabula kansala akiika ku disitulikiti mu kitundu kino Abdul Tebandeke alabiddwako ng'asagula abatuuze okugenda okukebera amannya gaabwe baleme okusumbukana ng'okulonda kutuusa omwaka ogujja. Babaweereddwa omulimu gw'okukebera amannya g'abantu basangiddwa nga bali ku byabwe. Kansala agambye nti mangi ku mannya g'abavubuka mu kitundu ekyo tegali ku nkalala. Abavubuka simanyi kigendererwa ki naye abavubuka kyakusomesa kyamanyi nti basinga babajje mu register twagala ekikoleko bunnambiro n'okutunnyonnyola lwaki abantu abamu mu nkalala babajjeemu so nga ate ebbanga lyonna babadde mu nkalala zino era nga n'okulonda babadde balonda. Ebiseera bingi abalonzi tebatwala budde kukebera amannya gaabwe kyokka okulonda bwe kutuuka ne bafuna ekinyegenyege okugenda okukwetabamu ate bwe batuuka eyo ng'amannya tegaliiyo olwo ne beekyangira mu bifo awalonderwamu. Kizawire yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.